bali mukukubira abatulindemu bannange nabo balimba abagamba nange ntumira akaawo tulabye akayimba teo nalabakaawo waliwo omuyimbi omu yagamba nti oyo Sasha Brighton ka audio akafuluma kafuluma lwakuba balina oluyimba ne Evans naye si bituufu si embeera gyayitamu wamma kafuluma lwa luyimba oba oluyimba lwajja after ka audio wenafuna ebyebizibu kuba nange nakeera ku makya nerola nga bamusindikira eddoboozi lyange ne mpulira ennaku mba ndi Evans nankubira nagamba Sasha ndabye ndabye wano nsaba nzije twogere n'omugamba jangu twogere nensooka neebuzaabuzaamu awo nagamba Sasha ebyo byonna byonna nze mbisanga nsobola okuyamba nemugamba itoke nemulagirira ewaka najja gyendi nagamba Sasha eno embeera gy'oyitamu bangi abagiyitamu essaawa eno naye gwe osobola okuvaayo n'okola ki n'obakiikirira nanga njaga tukolayo oluyimba nga lulina eno message namugamba Chris nze kijja kunkasuka wala kijja kale nga nze ndaba kijja kumputinga down Evans nangamba si gwasoose bangi nnyo bayita mu mbeera yemu abakiyitamu yes nangamba gwe tofaayo gweyimirirawo olwanirire bali banna abalala nemugamba it's okay era netugenda mu studio netukola oluyimba ye yaluyiiya ye yaluwandiika buli kimu lulina kyerwongeddeko mu kutunulako singa nti idea nekuletera okukkiriza nti idea Evans yaleeta yakoze lulina kyerwongeddeko kuba people love it neno season gye tubaddemu nga tukola eya Christmas n'olusooka zino ennaku zonna bwe mbadde ngenda opafominga nga sireka stage ng'abantu tebalusabye sireka stage ng'abantu tebalusabye abantu balwagadde people call you bane ng'olabye n'ebizibu nange kyempitamu whatsapp yogenda ogipikula ng'abantu balimo basaasira bawayimbye ku nze ate era kigenze kingumya neŋŋamba mbadde manyi ndi nzeka kumbe siri nzeka tuli bangi muli bangi naano waliwo omu atudde wano olimba omanyi kati olulimba nze engeri gye lunkwatako ennyo I even bwe mpuliriza oluyimba I even shed tears ne video twagikoze nze kenyinyi nagikoze but I don't even want to watch it bikujjukiza byoyiseemu byempitamu sina byempiseemu wabula byempitamu essaawa obadde tugambe nti wagendako mu maternity leave ke kabadde kakubuzizabuziza kuba badde tubuzeko musically nga bizibu nga si byangu katusubireke tufunye Teo ndooza kati okomyewo simbudde nga si byangu era Evans mwebaza nnyo bambi mwebaza nnyo kuba mbeereddewo nnyo ngumiza nnyo agezezaako okundaga nti it's not only me ali mu mbeera eno era afubye nnyo okundaga nti tuli bangi indeed nenkirabira ddala nti tuli bangi ddala era ngenda nguma ketufunye Kateo kati tusimbudde era tusimbulidde ddala kati lisiti engeri omwaka guno gyetutakulabye ku lisiti ezifulumye ez'abakoze omwaka guno gwe tulimu tusuubira ku lisiti omwaka gunaggwerako ojja kubaako inshallah nsaba lakkirize inshallah njagala kwerekereza ayinayo kyogamba abantu bo abantu bange bannange mbasaba mweyongere okunjagala akayimba Kateo nkagala nnyo nange kuba kankwatako mayi naawe gy'oli nga kakwatako nnyo nange kankwatako olimba towakana ndi bubi okikakasa genda kunoonya tunyumyemu twegumyegumye bami nsaba bakaagale bakayita Topista kali ku YouTube channel yange Sasha Brighton
mweyongera okunjagala mbasuubiza nti omwaka guno yadde nga nnina ebizibu manyi nja bivuunuka era mbawe music omulungi gwe nalinga mbawa asinga n'owaaluli gwe nalinga mbawa. Okay. Ye bannange nga tumaliriza muzeeyi twamulabako muzeeyi Lutaaya banamu temwamuyisa bulungi n'akatono mwena mwavaayo ate naddamu n'akola ekibiina n'abayita temwalabikako. Yakola ekibiina ekirala yaddamu okola new Eagles kati weeri ekyo mbadde sikimanyi nako omanya ng'ekyaliwo yali evuddewoko yasooka n'esirikamu kaawo katono osanga nabo bafunamu challenges ng'ezange. Tewafunako kasimu tekakuyitamu? Saagala nnimbe. Sirina yadde akasimu ke nafuna. Naye bakakuyisizaamu oddayo n'okola? Si kirungi okudda emabega gy'ova wabula nkyasobola obbakolerako singa bampise nti jangu otuyambeko wano. Naye baana mmwe muzeeyi nga yababeererawo muzeeyi nga yayiwawo omubiri lwaki oba toddayo Sasha? Naffe twamubeererawo twakola kye twasobola. Okimanyi nti si musanyufu? Ate lwaki si musanyufu? Si musanyufu ati? Temumubeereddewo temulaze mukwano gwe yabalaga. Ate mukwano gutya sifunangako simu eŋŋamba nti Sasha jangu otuyambeko wano neŋŋaana. Tegifunangako. Bwe naagifuna ojja genda okole? Bwe naagifunanga nange kwolwo olunaku siri bize ng'ogenda nja gendayo kuba bayinza ogikubira ng'ate oli wala ng'oli very tight naye bwe ngifuna nga siri bize lwaki mba siyitawe. Akasembayo twalabako Henry Mwanje ng'agamba mwafunanga kyejeja? Kyebiri. Bituufu wamma mwavangayo kina kyabinya kyebiri? Twakifunanga ekyebiri. Olimba. Naye twakifunanga naye munange ndowooza twali twakatandika butandisi. Nga kikusaana. Nga kikusaana. Kakwerekereze Sasha. Kale mukwano Flora. Kale baby mundabire. Okay, oyabadde Sasha Brighton era bwe bitobe bitambudde muzikirize nsooke nzija okuzaamu amise bajjo nkoma utemuva. Geza cholina kwe tebakuwaga